Ajisu katutukire ku nsonga yaffe. Opposition basirise. They are dying out. Ekisanja kiggwako. Bakole ekyokusigala relevant mu kisanja ekidda. Aboludde oluvuganya Mukama nzikiza akatono nnyo neerabidde okusaasira mukulu yiga olw'okufiibwa kwa jjajjaffe. Babadde amwogerako emirundi mingi so mu kitalo nnyo saategedde ate nabaddeyo waffe wesera nnyo okubeera ku birango oli bw'atanteeka mu kasibo mbula naye Mungu akusaasire tolina nsobi yonna naye Mungu nsaba abasaasire ne twebaza n'abo abaabaddeyo ese bwebale nnyo mwebalenda so kibuuziza ekibuuzo opposition ogambye esirise nnyo balinga abali mu kasiriikiriro opposition waliwo ne gwe nalabye agamba nti akasiriikiriro ako anti tebalina like magnet honorable Kyagulanyi ye yalibadde nga etabaaza kuba mukati teriiwo kakati ekyo nakyo kiringa ekituufu njagala tukola analysis opposition yennyini abasajja ba actors ab'amaanyi buli kintu kibaamu omuntu ow'amaanyi bapuuga baani babasaalirwa ono ow'emaya nsibambi ono waffe ow'emawokota naye wali ono ow'emaya izitibwa kisowaani oluguli Seggona bo bennyini aba opposition baasooka ne babeera nga tebalina mulamwa tebalina agenda ebiralako ekyakwanzira aba yati awannaala musina political party is a program erina agenda tebalina agenda tebalina mulamwa balinga nseenene ewali ettaala we bakola ki waliwo ekibiina ekiri historico bakiyita DP abo bonna benna benjogeddeko baali ba DP bwe baamanya nti waliyo ak'okulya era alina gwe okyogoyisa amasannyalaze basobole okugenda mu palamenti nga bwe mulina owewange Ssewungu n'abalala bonna abaali batutendera DP nga bagisinza n'amata bonna bwe bagisuula wawo ne bagenda kakati eri bwe bagenda balinga abatamanyaayo obuzibu obwajja nti ate gye bagenda ono omukulu owa magnet ng'alina ttiimu ye ey'abayimbi n'abalala basereebu gubadde mulembe gw'abasereebu nti nno bana balina puroguramu ndowooza n'agenda gye baali baddewo ye yalina basereebuzi be ng'ate baayagala babeere mu bifo eby'amaanyi kati n'abasaanyaawo ye yennyini opposition yebadde yerumaaluma ng'ensenene yo yennyini bw'emala okuva mu DP n'egenda muki mu NUP ate top brass ya NUP nega nti bano bayitiriza oluzungu baintellectuals bayitiriza oluzungu n'abataayi bayinza okwagala okusaanyawo kalayini k'abasereebu katubalinnyeko kati yo neesooka neyekola ki emala okubalinnyako omukulu akalulu olwaggati n'abulawo yabagamba nga ngenda kanoonya they are double orphans basajja bamulekwa bafiirwa maama ne taata abandi babeereddewo bagenda n'ono alimu ekizayiro era ndowooza guli yabayambyeko nga bogambye akawe forward nabeshe namulabye awo ye yeekumyekumye naga nti yadde oli taliiwo naye katutuuze olukiiko tulabe engeri ki gye tunaakola ki gye tunatambulamu ekyo kyeyakoze nakirabye nakyabadde kyakisajja kikulu nti nga institution ng'ekibiina nno yabadde ategeeza weeri era tusobola okutambula yadde ng'oli takola ki ekyo yakoze kyamagezi mpoza ate nekirala opposition kyeyafunyemu another exodus okikungu ekirala abaasooka bakola alliance n'NRM aba DP ne UPC kati ate baabuwe ne wabeerawo ate ekikungu ekirala ekyakulembeddwa Nsibambi Yusufu Nsibambi onareba ne bano omuganda wa Sebagala ono waliwo Latifu Sebagala ne ttiimu nnene nnyo togizannyirako nagenza okulaba nga n'abaasigala mu opposition nalabye gundi ayogerawo ku kijjulo Asumani basaalirwa oyo omukyala matabuta era palamenti abanaasigalawo bebutalonda alitamongi mujja kuba temwikoze seeke ye NRM kye yasemba nagenza okulaba nga ne bana abagenda ababadde mu opposition
nga nabo bakisenze ze duwaze bakola ki ze balomba ngamba nti opposition is not a double offer, neither a triple offer. Babuliddwa basobeddwa ekane mu kibira omutwe gwadduka gwekwese situmanyi yalimba abantu nti mulwane abaana b'abantu ne balwana mu kabanje kati yagamba abantu mu kabanje bannaabwe abagenda okukabanja mu ngeri menya amateeka ne babateeka mu kkomera ate ye nadduka kati niobeera nga bali awo ate babaletu bakyali awo ne wajja ono lumu agamba n'obuyinza olwadde bulonda opposition nabo kirabika tububajjeko ngamba bokiboko one after another banki ziva ku buli ngeri kyenavudde mbuuza balina kukola ki kati kyebalina okukola nabeshe kyeyakoze beekumeekume abo abakulembeze abaliwo tuvumwere endowooza egamba nti aleka ekiri tuwe nti bwe babanga bakakasiza ddala nti Museveni ze dictator nga bwe bakyogera bati bakirimamu era nga bakakasiza ddala nti balabba akalulu bano bamemba ba palamenti n'ebyokulayira babiveeko tukakase nti bye boogera bya mazima n'olwokuba nti nabo baali bawuddiisa bannayuganda nga teboogera bya mazima tewali n'omu atagenda kulayira era nabayabirana ku keesi eyamuwanga Kivungi gwe baasooka okumutwala mu kkooti tebalabikako munyagwa n'aseka naga nti bebana babadde bajaganya bangi tebalinnya nayo lwaki buli muntu ali ku kake akalulu kange Katonda ananyamba ne bagazeetinga bwe bagazeetinze n'alayira ninda kulya kakati ekyo nga kiwedde oba bali ku nyama ntono kaya n'erimu nkwabo ate nakatono kobadde ofuna ate okazire ng'ate enjala ekutte engeri gye babandoninga dipi ne bagenda mu nupe yali first mistake eno mistake eneesembyeyo si ye mistake esembeyo kyali nkola yaabwe ey'okuyaayaana n'okulya bali ba ssente era abamu bamanya nti abana bavubuka tebaagala Museveni tebamulaba bakuze tebamulaba pulezidenti mulala ne bapanga ne babeeranga abavumirira Museveni bano abavubuka babawe obululu bagende balye tebabanga na mutima gwa ggwanga in the first place wabula nze mbalambira kino nga mmaliriza omuntu bw'omala okulayira obeera mukulembeze nze kalungu awo banneewuunya engeri gyendi senior kada mu NRM balowooza nti abanuupu bwe baatwala obukulembeze kubanga disitulikiti y'Ekalungu efugibwa wa Nuupu nja kubeera omu ku babatawaanya ate nga nina experience era baagamba nti ate sinabanga musajja mulungi ng'ono nze ne baga nedda omuntu bw'omala okulayira oba tokyali wa byabufuzi oba mukulembeze okulembera abo abaakuwa akalulu n'abataakola ki ogenda era n'abamu ab'NRM ne babanga banyiigira nga balaba siri mu ntalo manya entalo gye ziri mu madisitulikiti mpitirivu okwerumalugu oba mu kuwulira wabula chairman ne muganda naye nkubuulire nti nze experience gye nnina wano abantu balowooza nti bwe bajja mu kanso balowooza nti bazze kufuna ku ssente naye ate ku ssente kutono nnyo abatawaanya chairman kyabaggu baali NRM banne abagenda okutawaanya abanuupu banno kubanze abantu bawano bamanyi tebajja kusaavinga bajja kulya ate wano tewali ssente naga nti aji bw'ogambye nti namugamba linda yagenda okulaba nga bamutawaanya ate nze nkubirira mu kaaso siteesizawo n'okawokka nasajja yaikanpalubitngenda okulaba nga omusajja muna muwumbye mubi oba ne buleeta fitina byenjogera bannakalungu babiwulira ne bakansala babiwulira ne kyamaani kamaadi abiwulira n'abanuupu era bano ab'NRM ne bagezaako n'okwagala okunsekeeterera ne bagamba nti mmwe kyemuva mu nsekeeterera twakuba timumanyi kitambula President Museveni yenanyini manifesto eno local government bagiweereza akawumbi kalamba okola enguudo baweereza ssente z'emisaala ez'abasawo n'abasomesa singa tutaataaganya obukulembeze bwa disitulikiti y'e Kalungu okimanyi tuba tutaataaganya manifesto ya president enguudo zaamu amazzi bye twewaana nabyo n'enguudo kati ono mukono ku mikono gya system ya government betambula n'olwokuba nze nategeera nti bw'obeera mukulembeze wa mukulembeze mbadde ntambula nabo kati era kyensuubira
nti bwe bamala okulayira bano abali mu opposition bamemba ba parliament beerabira ebibaddewo balinde mu 2031 zojjukira kye nakugamba leero kye mbasembyayo tinali Dubai omusajja ne mubuulira ebikwatagana n'embeera y'obudde wano n'emiti nakinaga gajja n'anjagala nzigyeyo agenda okuwulira okumbuuza ku bikwatagana ne GDP embeera ya ssente biki nga tuli baavu naga ati ati lwaki muli baavu ku byova okunga nemugandi munaye waffe badda mu byabufuzi babikopeeyo mu Amerika n'awalala naga why Africa politique lwaki Baafrika emiramu ebiri ofuze bali okukola sente nakupanga ati ne bano kye bateekeddwa okukola bano bakomewo ebya politiiki byawedde ekirungi Ssekabira omu ku basomesa yaluŋŋamamu katono atandika kati okusomesa puroguramu ez'entambula wegatte ne bammawo n'abalala oze n'akasembayo nayagala okwogera ku gagamba omuganda bange Ssekabira beyayogera ngenda okuwulira nga ne bakkaadi ab'amaanyi bamusiimye nga ti alina akagambo keyayogera ku mmawo nenga ti ensinga efunye ekizibu omusajja kabaka w'okuwawaanya ebigambo awawaanyiza n'abantu ne bakkiriza gwe Haji kankubuuza ekibuuzo ekimu nga maliriza bw'obeera n'omusajja omugagga nga yasasula school fees z'abaana bo era nga yayimirizawo ne kumulya kitegeeza nti omukkiriza n'okuyingira mu kisenge ekyo wali mukazi wo gy'aba yasula kakati ekigambo ky'abwa sipiika mmawo yali kuba kumuyingiza ate mu bedroom muli mukyalawo ekitasoboka nawuli abakubira Ssekabira bamuwaana mbategeeza sipiika ne setup ya parliament wabaawo oludda olwa position n'olutali lwaki n'oli mu buyinza sipiika yaddirira president era programu za president ne manifesto yonna eyita mu sipiika bweba yakuyitamu n'olwekyo ekyo kyo kiri impossible era nagamba nti ejja okubeera the biggest strategic mistake in their life history of NRM leadership. Mu byafaayo NRM okubakola ekyo ebeera mistake. Kasere Kabira bwe yawawaanya ebigambo negera okulaba ne basinga bamukubira amusinga bakati ogende bulungi. Oli Frank obuzabuzibwa. Ati nga sitona bakuva ku muzinda okankubuuze nakyo. Singa opposition esigala bweti. Yes sir. Weak nga bwogambye. Ana ideological. Yes sir. NRM kati yeekole ki? Kuba NRM naye egenda kudduka nga omuntu atalina amugoba. Weebalise. Bwedduka bwe omulamu bwetunula emabega kuba kati nabo bali mu kwewaana era gwe lindo naawe kenyini va kukyogera the greatest exodus. Mbolokuba mwafunye ensibambi ne banne. Kati namwe mugenda kulatta. G'amazima olyose n'oleeta ekintu eky'okulungamya eggwanga. NRM eve mu tulo. Saawa yakukola. Rise and fall of vampires. Buli muntu lwagaggawala ennyajja n'alya ne yeerabira nti n'amasavu gasobola okumutta. Essaawa etuuse nti buli kimu tukyagala ne bwe tuba ennamba ya kukyusa constitution tukikola ki? Naye kati NRM eri mu kigezo. President Museveni ali mu kigezo. Ekyokubeera nti buli kimu eky'amaanyi kyayagala kyonna kisoboka. Saagala abeere nga Trump. Tibwembana n'amaanyi nendeewaana nti nsobola okuba buli wamu wonna mu nsi yonna n'atandika okubalula mu babiti ali eddaala eryomulabira ekyokubiri abe wakisa era mbadde awo neŋŋanire lwaki UPDF tekolayo eya beesi mu gundi mu Washington enaffe ne tufunayo beesi saagala afune ekikolimo kigenda kumwogezaako ebiramu byonna nga Trump kyabaakola ye yennyini yalinga opposition NRM yeringa opposition ekola ebintu objectively kisajja kikulu ewulirize kakati ate simanyi waki intelligence yaffe yafa twogera tutya ku masannyalaze newonesuulirayo omuntu luvannyuma lwa wiiki nga president ayogera kwanza ekimmanyi intelligence emuwa brief n'atabaako kyakola ku nsonga nga zino intelligence mu bintu ebimu anti ekola nga bwolaba pipe omanyi siwegi n'amazzi ganagatta document system yemu naye pipe etambuliramu obubi ate si yetambuliramu amazzi kati tosumululanga ku pipe yo kakati president kati waliwo intelligence byetwala ne byetatwala kakati president okuva lwategedde nti tewakyaliwo opposition bannamawulire kati y'opposition naffe aboogezi mu public places kawulira azuukuka abeeko kalongoosa
ate abe wakisa nnyo buno bwe baasiba akole ekyafaayo n'agamba Nabisasalamu okuwangula Makka n'abalala ne bagamba nti ono si nnabbi. Omusajja yali ekibumba kya kitaawe yamusonyiwa. Omusajja yagamba sigenda kwegattala mukazi mulala yenna ku nsi okujjako ng'asaanyiza Muhammad n'ekibiina kye olwamukwata n'amugamba nsonyiwa yamusonyiwa. Bano Babensije bamuwanga Kivumbi yeebaze Katonda mu kwebaza Katonda kwabwebaza agambe bonna mbatadde naye timuddangayo. Simumanyiko story bali Moses ali balina ebizibu byakwana n'abata abaana bafe abekyazanga bulijjo betulimya n'ababasira batugamba omusajja Mungu yamuwa batukwata ali naye batukola ki abamu ne bafuluma n'abawana amamotoka. Saagala yeerabire mu biseera bye ebisembayo okukola ekyo ekyobunnabbi akoleyo miracle asonyiwa abantu bonna ate bw'amala basonyiwa atandika okuwuliriza every corners mwe batekinical team n'abalala eggwanga lisobole okutambula. Oli ku radio budde y'omuntu wa bulijjo mukulu Ssekabira opposition akasirikiriro kemuli muganda nga kakola katya kalwanya eminya eminya tinatera okulwanya enakazindalo kasikika kusembere. Njagala okwebaza Adi lwa submission ye naye bwetugenda mu byobufuzi tulina okumanya nti twali tugenze mu kulonda nga tunoonya abakulembeze si bawagizi. Ekyokusaalirwa ku bakulembeze n'abawagizi ntulondako abawagizi abakulembeze ntibalitegere. Kati abawagizi beesanze mu kaseera ak'okusomoozebwa nga bali mu by'obukulembeze balimu byetaaga obukulembeze bwe batali ng'ate bo bawagizi. Kakati essaawa eno yakutangaala. Bwe tugenda mu kulonda tuba ne pulaani A, pulaani B, pulaani C n'endala n'endala. Kubanga tugenda mu kalulu. Akalulu kitegeeza okuwangula oba okuwangula. Naye bamala okuwanguluzaako ki? Kyakusaalirwa nti twagenda mu kalulu kano ng'aboolugero oluvuganya nga twegasse. Era olw'okuba twali tusinga kuba n'abawagizi nga abawagizi be bali mu driving seat, abakulembeze baagezaako nnyo kireeta tekyayita. Baagezaako nnyo okuwa direction oludda bwe baalitambudde. Kyakusaalirwa nnyo tekyasoboka. Kakati bino byonna by'owulira era tosobola kuŋŋamba reforms ezaali ng'ovudde ku bya reforms n'okwogera kuba reforms twatuga nitukkiriza nti tezibaddeewo. Reforms zaali zituteekateeka Uganda nga bwe yali badde. Naye ate ng'ovudde ku Uganda nga bwe yali badde ffa webeerawo okweteekateeka nga ffe abaagala obuyinza. Kuba Uganda n'abeera alemwe tugiteekateeka nabo bafuna nabo beeyagala. Naye ate mu buyinza bwe tubukwata tebabaamu. Akati ffe abeeteekateeka ekyokuteekateeka Uganda kyali nawe tujjidde ku mpawo ezo speech tezinaakola ki tezaafunibwa. Ey'okuwangulwa oba ey'okuwangulwa. Singa aliba n'aba owangudde tulabe ku speech yo. Kuba bano ye ttiimu b'okola nabo ebyobufuzi bateekwa okubanga bamanyi nti bwe tuwangulwa tugenda kwogera tuti. Tetusobola kugenda bugenzi nti tuwangudde n'ogamba nti kakati nga bwe tuwangudde kakati abadde batuvuganya munoonye gye mulaga. Era abasipiiki nga baki tuteekwa okuba nga tugirabyeko tekikino kijjeemu kati tumaze okuwangula tuwumbewumbe emitima gy'abantu. Naye ekyo Winnie Byanyima yakisaba nga tunagenda mu kulonda n'atakifuna. ne kati bwe nujjide ku mbewo tekinaakutuuka. N'asaba n'ekinaayogerwa ng'akalulu kawedde nga tetuwangudde. Ekyo kikuggirawo butereevu tetwali na pulaani A, pulaani B na pulaani C. Kubanga ne sipiiki yaffe nga tuwanguddwa twali tetugirina. Ne sipiiki yaffe nga tuwangudde naye twali tetukola ki? Yali teriiyo. Kati tetwali tetwategekedde kuwangula ate nga tetutegekedde kuwangulwa. Naye nga tuli mu kazanyo. Akati kino kyolaba nti twali tubyeteeseteese. Twali bawagizi. Olw'okuba twali bawagizi kakati tuli awo. Nti kino kye tulaba kiva mu nteekateeka. Enteekateeka egenda mu kalulu kino results z'olaba kati. Waliwo ebigenda mu maaso tewali response. Gavumenti tesobola kukola kintu kyonna kubanga twali tukimanyi tugenda kuwangula akalulu oba batuwangule gavumenti esigale ng'etambula paka nga 12 ogw'okutaano. Awo twali tetujja kubaako kye tukola.
gavumenti singa twali tugiwangudde ne singa tugiwangudde yali tasobola tubbiramu eggwanga neeyitukuza nga tituteeseteese balibaza otubba byonna ne babibba ne babitwala ebweru nga twali tetulinawo nteekateeka za kuwangula naye ne bwe twawangulwa era twali tetulinawo nteekateeka bye bakola byonna tetubyanukula kyembadde njogerako wali mu kusooka kubanga tewali kweteeka tetulinawo nteekateeka era twali wayinza kwangula eki kyetwateekateeka. So tulina okusoomozebwa nti abakulembeze baagwa abawagizi ne bawangula ekyo ekisooka. Naye nga tonagenda ku pointi eddako ekyo tekikosa demokrasiya kimulekawo ekyo ekyabawagizi okuwangula anti n'okubanga abantu enteekateeka eri awo eri kitengejja tewali amanyi gyeraga tewali amanyi gyeva. Ekyo kyali kigenderera kyatukulembera okumenyaamenya abamuvuganya baggwemu abakulembeze asigaze abawagizi kuba abawagizi tebaba nakiddako abawagizi baba nakiddako abugabukawo kakati bagambanga nti bwebagamba tugenda kabanja ani akabanja kati kiki kyabaddewo naye wali twagezangako bagamba nti okabanja kukanaabanje naye kanaabanje wakati nga wali wakuliriza baatuma ne bajja gyaffe bambugira munanibatubuuza kiki bakoze naye kati kyetwabagambanga tewali kigenda kubaawo kuba tetweteeseteese tekiriwo. So ono ebbanga lino bwekyatuva mu kalulu mbadde mbasomesa ku bya deep state n'engeri ezikolamu enyongo gyazo okusobola okutambuza obukulembeze. Deep state yatuzannya omuzannyo gw'okulonda election period n'eyitawo nga tetulinawo kagoba n'akamu akati twagwa ekyo tukkiriza twakola ki tuli mu kukuŋŋaanya magumba gaffe buli muntu akuŋŋaanye olwo tiimu zitandise okukuŋŋaanya amagumba tuddemu tugoloke tubenga abatambula naye omufu atuuse ku magumba aba akyazuukira mpoze nga mukomezaawo Yesu n'amuzuukira yamuzuukira anti Yesu Yesu ayinza okujja n'akola ekyamagero okujja akola ekyamagero kisoboka akola ekirala kikiro kisoboka tetagamba nkoze bino mmaze waliwo n'endala ebisobola okukola obadde manyi ogenda kumpa omanyi omusajja yajja mu maaso ga Nabbi sallallahu alayhi wasallam ng'akutte eggumba n'akola bw'ati naga nti owaayi ogenda tugenda kuzuukira tuddewo nga bwe twali oluvannyuma lw'okufa nga tufaanana bwe tuti Katonda nassa Qur'an namuga nti mugamba oyo eyatonda eggumba eryo okusooka nga teryaliwo ng'olowooza asobola olemererwa lizzaawo asobola kulemererwa kati bade manyi gyogenda okuŋŋaaba kakati njagala abantu bakkirize nti twagwa twawaba ebyobufuzi bitambulira ku gundi oba otambudde fomula eri ku nnyukuta nga nnya kwatiramu katono nzije tutandikirawo nga tukomyewo